Alright, yes, nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza mbanirizaako nnyo mwenna bali mu ggandalo lya weekend buli kanyomero ka nsi yonna buli nsonda gy'osinza obba ng'otuwuliriza tegeeza nti oli ku Yugi Update TV. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi ziri 7 ennaku z'omwezi ziri 7 omwaka gwe tulimu ogwa 2025 tuli mu mwezi ogwa Septemba. Kaakati lwaki nkugambye ennaku z'omwezi bukyanga omu ku ba foot soldiers ba comrade aba National Unity Platform omwami amanyikiddwa nga Bobby Giant awambibwa tubadde tetunnamanya kigenda mu maaso nga n'ekibiina kyennyini kitabuddwa nga tekimanyiiko mayitire ga muntu waabwe gy'ali paka olwaleero amagye bwe gavuddeyo ne gakonfesinga nga bwe gakakasizza nti ge gawamba Bobby Giant era ge gamwina era nga gali mu custody yaabwe. Ngenda kubanga nkuteerako akatambi osobola okuba nga wekkaanya amagye ki kye gagamba n'oluvannyuma proceeding tusobole okuba nga tweyongerayo. Jjukira si gwe mulundi ogusoose okuba nga ebikolwa nga bino bibaawo sooka weetegereza. Omusajja gombuliza Bobby Giant akwatiddwa mu operation ekoleddwa poliisi n'amagye kuva lwe bakola paredi eri ey'ekimpatiira e Kavule, so ali mikono gya poliisi agenda kuvunaanibwa ng'abalala baakwatibwa olw'ensonga eyo bagenda okuvunaanibwa oba bavunaanibwa okuva akwatiddwa okuva ku paredi eri gye baakuba e Kavule ey'ekimpatiira. Kino okwata saagala kukiteekawo nnyo naye omuntu omukutta otya ddala bw'omuyita yagaanye okujja lwaki oba owamba muwambe ne be yabadde nabo n'olemu okubawa ensonga lwaki omutwala ate nga bakubuuziza nga kuliko ne munnamateeka mulamba. Tumaliriza okukola bulungi nga tutuula mu mmotoka tweyongereyo drone ne tukiika emmotoka etubadde nga tunaba na kusimbula abasirikale ne bavaamu kubaddeko ababadde bambadde yunifoomu y'amagye kubaddeko ababadde bambadde black kubaddeko n'abaaleeya ne bavaamu ne basika Bobby Giant bamugaa Bobby Giant gwe twagala so kanso n'agezaako okwogera nabo naye nga tebamuwuliriza ne bamusikamu ne bamutwala. Tugezezzaako okulondoola emmotoka eyo oluvannyuma neetubulako ng'ekutte ku kidda ku Bahai edda sayidi eya Kisaasi. Tukyamunoonya era tetugenda kulekeraawo kumukaayanira. Twetaaga ateebwe. Tebatuwadde lwaki bamubuzaawo, lwaki bamutwala. Tebannyonnyodde wadde akasonga newankubadde nga tubaddewo ate nga tubadde babuvunaanyizibwa. Mu kifo ky'okubeera ng'abaana bakwatibwa basibibwa njagala otandika okubala abaana abaafa oba abazze bafa n'abo abali mu makomera n'abo abatamanyiddwako mayitire okuva Bobi Wine we yajja mu by'obufuzi. Guno si musango gwa Bobi Wine kituufu wadde n'akatono kubanga si ye yateekawo ebibiina by'ebyobufuzi okuvuganya akusanzeewo. Then lwaki tutuuka wano n'owulira omwogezi w'amagye ng'ayogera nga akugamba kale owulira mwana omusajja omukulu nga byayogera binyiiza. Yes, akatambi oketegereza bulungi nnyo nga poliisi egezaako okuba nga yeewaana oba amagye nga gagezaako okuba nga geewaana mu ngeri ey'okubalaata nga gakonfesinga nti nno ge gali gawambye Bobby Giant. Jjukira nti nno ng'ogambye si gwe mulundi ogusoose abawagizi b'ekibiina kino ekya National Unity Platform baba members okuwambibwa. Tumanyi bangi nnyo n'abasinga bakyali detained mu custody za poliisi. Abasinga tebaweebwangayo na maaso ga mulamuzi wabula bagenda mu maaso n'okuvunaanyizibwa. So ng'omuntu okumukiipinga mu mateeka essaawa eziwera 24 alina obba nga yakakasiddwa dda nti oyo criminal naye suspect tekikkirizibwa mu mateeka naye kyewuunyisa constitution ya wano ekyali matankano. Kakati Bobby Yang jjukira nti nno omukulembeze Bobby Giant
omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform omu ku bo Secretary General Lubongeya yavuddeyo n'alangirira ye buvuddeko emabega nga Bobby Giant we yali awambiddwa era nga tamenyiko mayitire, wabula poliisi n'amagye gavaayo ne gabyegaana nga gagamba go tegamanyiiko muntu oyo, tegamanyi mayitire gaabwe. Wabula lero kitumaze enviiri ku mutwe, kitujja enviiri ku mutwe okuwulira nga omu ku boogezi b'eggwanga b'eggye erya Uganda People's Defence Force bavaayo nga bakonfesinga nga baali bawambye Bobby Giant era be bamwina era ali mu custody zaabwe. Wabula ensonga zibawa ezawambisizza Bobby Giant nti abadde ku target n'abalala bangi, ba foot soldiers abalala bangi, oluvannyuma lw'okulabibwako ebiseera eby'emabega nga bakoze mbu parade emenya amateeka wa parade eyo mukyagijjukira eyakubibwa ku kitebe Walire Makerere Kavule ku kitebe kya National Unity Platform, ndowooza tubijjukira bulungi nnyo. Kati y'ensonga gyeyeekwasa, wabula bannansi ne bannamateeka bagamba kale tetuganye webanga y'ensonga mumukutte mutya, ye lwaki okumukwata oginasooka mumuwamba buwambi, ate ne bakubuuza ensonga ababaddewo nti lwaki omuntu ono omuwamba omutwalira kino tawaayo nsonga, ate n'oluvannyuma lw'okonfesinga ensonga tula nti nno biba bikyalimu kyekubiira mungi nnyo. Ye waayi lwaki omuntu oba tomuwandiikira waranti emuyita mu ofiisi yo ng'ekitebe ekya poliisi nti mumwetaaga, n'asooka alemererwa kujjayo oluvannyuma ne mumuteekako amaanyi nga yalemereddwa, awo tumanya nti muli batuufu. Naye omuntu okumuwamba obuwambi ne mutwala nga abatwala omutujju, ekyo ekikola tukivumirira nnyo, tukivumirira ddala. Era akatambi ako kulaze mukyala wa Bobby Giant ng'agezaako okulaajanira abo abavunaanyizibwa mu kuwamba bbaawe basobole okuba nga bamuliizinga, kuba bbaawe talina musango, kubanga n'okumuwamba tebaalaga nsonga, tebalina waranti ekkirizibwa kukwata Bobby Giant. So tuvumirira ebikolwa nga bino ebitongole ebikuumaddembe okugenda maaso n'okuba nga bitwalira amateeka mu ngalo, kubanga eggwanga libamanyi nga mmwe bannamateeka era abakwasisa amateeka. So kiba kirungi nnyo ne mu presenting ekifaananyi kyammwe bulungi, ne mu practicinga n'amateeka ago oba ne mugeexercisinga bulungi eri mu bantu, so abantu baleme gamenya, so that bwe bagamenya muba mwabawadde ekyokulabirako era nga kituufu omusango guba gumusinga ng'era asaanidde okuba ng'akwatibwa oba ng'anyeezebwa. Naye tolina ng'ekijja ogenda kujja mu maaso gange nga gwe ekikolwa kye wakoze guno kyamenya mateeka naye wavudde etteeka, kitegeeza gwe yabadde example yange. So buli kintu kye tukola bannange ab'ebitongole ebikuumaddembe oba abakwatisa amateeka mukimanyi nti nno mubeera exemplary, mubeera example. So engeri y'okuactingamu exemplary eri bannansi musaanidde mugitunuulize n'amaaso ag'enkunala, muleme kusiga kifaananyi kibi eri eggwanga lyaffe, kubanga mugenda kukisiga ekifaananyi ekibi eri eggwanga lidevelopinga embeera ezitabaddeewo, ate mutandike okutwala nti bannansi babi, mutandike okutta abantu, kubawamba, badetaininga, naye ng'ensobi eva ku mmwe. Omuntu webanga wakwatibwa akwatibwe mu mateeka, kubanga ano tulina demokrasiya, tulina ne constitution ez'amending ezitutwala. Tukwata muntu ku lwa byabufuzi, gwe w'ebitongole munnamateeka ow'ekitongole ekikuumaddembe ng'oli mu Security Institute yonna tokkirizibwa kukwata politician n'omu ng'osinziira ku byabufuzi. Lwaki? Kubanga gwe Amendment Bill Act eri mu UPDF Act ekukugira okwenyigira mu byobufuzi oba ogimenye, kitegeeza naawe oba omenye etteeka. Naye munnange Uganda wattu n'ebitongole bye twandiise ebya human rights activists tebisobola kuvaayo kulwanirira nsonga zino. Simanyi oba tulinamu ne institutes muno ezirwanirira amateeka oba ezirwanirira ssemateeka, esigalidinga ssemateeka ono alema kuvuulwa, kubanga buli kadde ndaba nga ssemateeka avuulwa mu ngeri ez'enjawulo. Kakati oluvannyuma lwa Bobby Giant ono okuwambibwa, kino kyatwalidde Secretary General Louis Lubongeya okugenda ku mukutu gwe ogwa social media
ogwa Twitter okuteekayo endowooza ye oluvannyuma lwa poliisi ne UPDF okwegaana ekikolwa kino nti yo teyabaddemu oba teyeenyigidde mu kuwamba kwa Bobby Giant. Era mu kupostinga ku mutwe ogwa Twitter ng'agenda mu maaso n'okuba nga alaga okwennyamira n'obutali bumativu yagambyewo ati "We have been informed of the violent abduction of our brother Bobby Giant from Kawempe. A few moments back, several armed men moved in a drone, grabbed him, forced him into a drone, and are currently driving him to an unknown destination." Eyabadde posti eyakoleddwa omukulembeze w'ekibiina kya National Platform ku mukutu gwe ogwa Twitter David Louis Lubungoya okukakasa nti eno information si ya mukutu guno wabula tubawa information eri relevant ku mbeera oba ku situation ebegenda maaso mu ggwanga ate ng'eriko n'obujulizi. Agamba nti tufunye information nti wabaddewo okumenya kw'amateeka mu ngeri ey'okukyoboolebwa muganda waffe Bobby Giant awambiddwa okuva e Kawempe, naye emabegako balabyeko abakwatsa mmundu abawerako nga bagenda mu maaso n'okuba nga beetooloola nga balawuna era ne bamukwata ne bamuteeka mu drone era bamufoosinze nnyo n'amaanyi ag'ekitalo ne bamuyingiza drone nga wali enkola yaabwe bulijjo ab'amagye ne poliisi okukaka mu ngeri eri violent bannansi bayingiza drone ne babatuusaako obuvune ne babatuusaako obusago ne babatokyalinga. Teri memba wa kibiina kya National Platform awambiddwa n'atatuusibwako bulemu n'atatuusibwako buvume n'atatokyalingibwa ate n'oluvannyuma ne babadetaininga ate babadetaininga okubaleetera mu maaso g'omulamuzi nakyo kifuuka ekizibu, kifuukira ddala ekizibu. Kakati nno National Platform oluvannyuma lwa Secretary General Louis Lubungoya okulaizinga konsaani yeeno n'awa lipooti ey'okuwambibwa kwa Jinja City Mayoral Aspire Bobby Giant era ng'amannya g'amatuufu ono ye Tessie Calvin eyawambiddwa. Amannya g'amatuufu ye Tessie Calvin ono yabadde yeesimbyewo mu kifo mu Jinja City okuba nga ayagala kukiikira newankubadde wano mu flaga bearer ebyavudde mu Electoral Commission mu kitebe kya National Platform tebyamulangiridde, teyasobodde kusucceedinga kubeera flaga bearer wa kibiina kino ekya National Platform. Newankubadde byonna byabaddewo, omwami ono Bobby Giant tukimanyi bulungi nnyo yakkiriza decision eyavudde mu kakiiko ak'ebyokulonda ku nnaku ziri eziyise okulangirira okwaggwa, ye nakkiriza n'ebyo. Naye oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna twalaba ku nnaku olwa Saturday ku makya ku maliiri omwami ono we yawambibwa ng'era tetumanyi kigenda mu maaso era ensonga eri mabega wa kuwambibwa kwe, kubanga paleedi amagye ge beekwasa nti y'omu ku babadde ku tageti yaabwe kwaba bakola paleedi ku kitebe kya National Platform. Abakola paleedi ba foot soldiers abaaliko bangi, naye twebuuza lwaki batagetingayo omuntu omu ku omu kibaba bategeeza. Wabula ebikolwa nga bino kyenyinza obategeeza bijja kukomekkerezebwa bitya singa guno oneewaayo n'olwanirira eddembe n'olwanirira for justice. Justice togirwanirira nga kimaze kutuukako, olina kulwanirira ng'olina wookirabye, olwanirira munno, olwanirira munnansi okusobola okulaba ng'oteekawo obwenkanya mu ggwanga lyattu Uganda. Nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange nti oli ku Yugi Update Civic osinza oba ng'otuwuliriza. Bw'atannatweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obe ng'otweyungako. Abali emitala w'amayanja mu diaspora mbatumiddeko nnyo mubali kwekuumira ku mayengo gano. Tugenda maaso n'okuvumirira ebikolwa nga bino kubanga si gwe kusoose
tubirabye enfunda nyingi nga bizze biggwawo naddala ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform. Mbagaliza weekend ennungi, mweraba.